310, Lutaya Gerald Sonko, Independent 375, Mukwaya Miles Zimula, Independent 62, Nkate Yusuf Musoke, Independent 204, Odomo Samuel, Independent 25, Sechanzi Eddie, Independent 148, Sewuyungo Umar, NRM 1811, Sekandwa Stephen, Independent 119. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District, and according to Section 147(1) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Wogere Suzanne electoral area. Kama mulongi wano wenyini tubulire kiki wewulira otya okusoka nandibadde mpulira oba ntya naye kati biŋŋaanye nze boogere Susan Sensibuse kizibu okutegeera nti nsanyuse n'okusanyuka kubanga okuva olunaku lweggulo nga tutudde awo nga tuna ku bantu bowulirako ebigambo nti bagenda okutwala obuwanguzi tusobola kutereera abantu b'owangudde ng'obalaba ku ttale senta n'otunuulira nga bwe tubali tuvuganya ng'ate babagamba nti bagenda okubeera nga balangirira olunaku lulamba ebirowoozo byaganye n'okulya ne mutalya ng'owulira omaze ebbanga nga towangula Katonda akireese ate baguddewo enjega endala nga bagamba nti akalunyi bagenda kukatwala buli omu abadde akuba akaamaga ke naye n'olugendo luno tuba nga twalutandika tusobola okuba nga twalutandika abantu 6 naye ne tubeera nga tusigadde okukomekkereza nga tusigadde abantu 2 ate ne bakansalazi abaliwo mu maaso gammwe obuwanguzi buno si bwange si maanyi gange wabula maanyi ga mwami Kabanda ono Robert Peter Meya nkyogera ne bannamukono bonna nina gye twatandikira okutuuka wano olwaleero tutandikidde wano byaviira ddala ne mu kaadi n'okugumya n'asesetuka n'ava mu kifo naye n'afuna okwagaliza omuntu okutuulawo ekyo kintu kikulu nnyo ekyokubiri ne gye twava nga tukulembera mu kibiira ng'owa National Unity Platform n'agamba nti katukole ki katukulembere osanga oba oli awo ebbanga lyabadde mu politics abadde alina contacts oba abadde alina obumanyirivu mu bintu ebirala bingi nnyo naffe tetukkiriza nti asobola okuba omukulembeze akulembera ttiimu okusobola okugenda ffe ne tugoberera mu mpolampola so Meya njagala kwebaza ku lw'aba National Unity Platform ne ku lw'abannamukono bonna ne ku lw'abakansala n'ekizibu bwenfuna ekinsanyuse nemererwa ekinsanyusiza nolwekyo ne mukadde kano ebbanga okuva jjo nga tutudde wano tufunye okusomooza n'okulowooza ebintu bingi waliwo bye tasobola kwogera wano nga tebwoba ofunye essanyu waliwo byotayagala kuddamu kwogera naye tutuuse ku level egamba nti okulwanira ebyenfuna n'ebyobufuzi kati tekukyasosola nti osobola okusanga omulala ate gye wandiddukidde ogenda okugamba nti bannange mutuyoyo mwefe twatabuse ate nga naye akufaanana n'okusingawo ate naye njagala okwebaza abamawulire nammwe mubaddewo nze lwaliro okuva jjo sinalya ku mmere ng'ebigambo byenkuddira si birungi nolwekyo njagala okwebaza Electoral Commission finally okukaminga n'obuwangu n'okutuwa obuwanguzi bwaffe nga bwe tusobodde okubufuna mwenna n'emikwano gyaffe wabaddewo oba oli awo twandibaddewo n'abantu batono nnyo ekibuga kifunye amasimu ono amasimu